oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Otyo Mathias Olukaga Sewo tusanyusa okukusisigala mu ofisi ye banga libadde ddene sula senyonga soko buze sula senyonga nsanyusa okulaba mu ofisi kati no wano Bokati TV online YouTube channel ne wolokoso ya sula senyonga Sebo omanyo mukulembeze yagamba mbuka kati ebivulu mbigaddewo mugende kumukole ebivulu online kati gwe sebo ontwala ku online ebyokozo ofune ba subscribers bali ku YouTube sente zonna ozindiyeko wala sula kugula bukoto ebadde simba wano sula wali awazze manju yaguzeewo ya nze Sam Mathias Mulumba wa Lukaga duka ekibabu ngandi wano mchengera tawuni kanso sula nsazeeko asaze mu office nenga munnaye nze nombale sikusubira kusanga mu office simbe mbereddewo nnyo mu kalulu nengamba kasoke mpumuze basanze nkolako ate mmala okukola wolokoso ebadde mpagiruwaga nnyo mu kuwangula kwange era tuyambye nnyo era agase kalala gy'oliyo namandeevu mandeevu kyali wange tugende maaso mandeevu ennyimba abeereyo nakubanaga nayo omuyayo kati meeya era kyetwateesa naye lwakamunaye mbadde ennaku nga bw'obimanyi naye bijja kututa kakati office empyo gisanze otya omanaging otya okutransformingira ddala n'oviira ddala noga sigamba nti ovudde mu music naye no transforming noga nkasoke handling ko office eno gisanze otya empya byonna mbikwasaganya olw'ensonga nti buli kimu nkiwa obudde eno office nkola from Monday to Friday ate ku saa 11 nenzigalawo nengenda nenkola ebirala nenzira mu mupiira nensamba kisaawe ky'emmanju nimala va musawo nenkwata ebitabo byange nempandiika ennyimba office ngisanze nga ali batutiisa batuteeka mu desi katengo batuteka mu desi katengo byogendamu tobisobola sibisobola mbasibanya exbietaga in experience bagisomerawo experience lyebbanga lyomala ku mulimu buli lunaku lwomalako ofuna experience n'olwenkya kale experience ngenze njifuna nsoze nga byangu nnyo omuntu abadde ayiye ennyimba nga from nowhere n'oluteekawo ne balukuba okuva no mpaka Pretoria South Africa mpaka Barbados America mpaka Westminster Bungereza n'ongamba ate bino omuntu okujja n'ekizibu kye n'akunnyonnyola n'ogamba kino ekizimbe kyagala kumaliriza zino enguudo zaagala kukola kasasira ayagala kuyoola ebyobulamu bibulamu abavubuka baagala banoonyeza emirimu ekisaabwe tebalina mipiira ebibiina by'abakyala byetaaga empowerment awo wennyini kitegeeza fayiro z'ebizibu osanze nnyingi mu office ekitabo kiri wano bizibu ki ebisinga byolaba nti butuufu byetaaga okutandikirako ate nga byebizito ebizibu ebisinza okuba ebizito mu Kyengera Town Council ye land grabbing kubba kw'ettaka kibba ttaka n'abantu okuba nti n'okuwuttanya ettaka n'abantu okuba nti beekobaana n'abantu omuntu omu n'atunda poloti emu n'agiguza abantu basatu emisango gizo wano mingi nnyo oli n'agamba ate ffe twali waffe maama wange we yafa atugabidde ffe ng'abaana ate kati bano abamu baatunda bo ne bagutunda ng'ate nze tebampaddeeko ettaka kye kizibu ekisinga wano okutawanya Kyengera ye misango gye nnaakafuna n'emisango nga 13 gya ttaka girimu abanene girimu abatono kwegamba ogenda byandolinga oti ebintu byekyasinza okubeera ebizibu wano by'ettaka era ebisinga mmaze obbatawulula era nga mpita ku radio Simba wano nziramu okukkaatiriza nabadde ngenda kuyita nayisa olukiiko lw'abachairman abeerusi1 bonna bali 53 byalo ebikola Kyengera Town Council tuyina emiruka 10 we've got 10 parishes which make Kyengera Town Council kati nga bonna njagala okubayita mbagambe nti chairman yenna ku kyalo aneenyigira anaakolagana sizze kugobamu batunda ttaka nga bizinesi yaabwe business era nga bali registered naye yenna anaagetinga involved mu land grabbing sigenda kukolagana naawe oba oli LC1 oba LC2 sigenda kunyigira ku liiso ngenda kukulamulanga naawe bwasalawo okusalawo onyigiriza ono twasazeewo kooti eri awo kumpi njirabye nzize nvudde wali ku ddwaliro nzije wano ku poliisi kooti biri wano kitegeeza bakwata wali odda ku poliisi okusala busaza poliisi weri awo kuyita wano ne bali ku poliisi
tangu kunezunguka musango mu court awo wenyini entalo zitandikiddewo ebyange sibyakulwawo anti abantu baludde n'ebizibu byabwe nga tebabikolako abantu bemulabanga abatuufu tebakola ku bizibu by'abantu kati ate ffe abazze bemulabanga abanyomebwa kozi mu reesi mwe twalimu nze nali I was the most underrated candidate abasinga okunyomebwa naye nkugamba nti nno bye naakakolako abantu people appreciate people bring here gifts nga beebaza webale kunkolera kino kyali kiganyi n'olwekyo nze waliwo police waliwo court ate nze head of security Mchengerera Town Council ekyatuleese kusanga abantu abalumwa tubasimuleko amaziga so tetusobola kubongera mu maziga oli mu good terms ne bakansala abo tuli bulungi nnyo era nakati saawa eno tuva lwaki nakuwadde saawa 7-8 kuva ku makya tukedde baita tuva mu primaries tuva ne committees wano Mchengerera Town Council eya finance social service ne works and production so nga abesimbyewo bangi nnyo abanno ku kifo ekimu nga tulina okukola akamyufu balikiri kuba naabo era tufuna ne mwami Kaya okuva ku kitebe tukamaliriza bulungi nnyo successfully twabaddeewo kuyomba yadde ki abayiseemu ne tugamba bali temuddamu tubawa example y'erubaga temutukole ekyerubaga nga fraga beara waffe ku social service fraga beara ku works and production fraga beara ku finance fenna kuba ffe tulina numbers ffe tusinga obungi actually ekintu ekyasinza olumya abantu omutwe kwe kubeera nti bagenze okulaba gundi emagombolola agasinga ng'ate abenaalimu bagenze bawangula ebifo ng'ate ebyo balina numbers entono ng'ate NUP ine numbers nene kiva kuki bajja abo boyita abenaalimu bano bakansalazi abalonze abo abenaalimu bajja ne bafuna kaadi zaffe naye nga si banuupu wabula ne bagamba tuli banuupu naye nga ba NRM nga kibanoonya bamaze okubala nti kaadi bw'ogifuna owangula kaadi yekuwangula ekyo lwaki temwakirabirawo kyali kizibu nnyo tosobola kutunula mu bwongo bwa muntu tuli balongoosa oba n'abalongoosa n'alongoosa amala kukulongoosa n'amanya nti omwana gwakulongooseza muwala oba mulenzi tasobola kukimanya therefore bajja naye nga Kyagulanyi bwe yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe era tutandise okubalaba kati abeerubaga nga 15 kaadi zasaziddwamu naffe tubagambe wano Mchengerera Town Council ekirungi twalonda speaker wano twalonda wa Nuupu ate deputy speaker ate ne balonda wa DP DP ina bakansalazi 13 mu council yange nga Nuupu tuli 48 DP nefuna obulwa 3 mu kamu kyajja kitya kati sigamba nti kati twagenda mu kamyufu okulonda speaker kati enkambi eyawangulwa kuba speaker ate yeegatta ne DP ne bakola alliance kakati ne batuleetera owa DP nga ye deputy speaker tubagambye titwagala kiddemu tulina bafraga bearazi baffe abannuupu era singa kimala ne kibaawo tugenda kola investigations zaffe mpola mpola bwe tuzuulira mu kikolwa ekyo nga yakyetabamu kandi tugenda kuzisazaamu wonna mu Uganda yonna. Okay, Mayor. Kakati tuddeho katono ku cabinet empya yalondeddwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Abantu abalabye ab'enjawulo bambagamba no. What is your take? Kyegamba nti abantu bolabanga abanyomebwa bakola ebintu basalawo omanyi abantu abasoma ennyo bava mu kubeera abagezi ne baba n'olugezigezi okiregera bulungi ne Yesu Kristu yaleeta abavubi n'alekawo waliwo baani beyalekawo awo abaalinga bagamba nti no bawundi kusegera abagezi ennyo n'abalekawo n'aleeta abafishermen. Therefore tukirabyeko wangi nnyo abantu bolabanga abatali bayivu for example Segirinnya omulaba bamugamba si muyivu naye ebintu byakola Segirinnya ambulance yagitaddeyo dda kati abayivu baleese tebannaba kati nkugamba nti abantu bemulabanga abanyomebwa
bo babeera bamanyi obulumi bali mu bigere by'abali bennyini be bakulembera kubanga nabyo betukulembera si bayivu nnyo ojja n'osanga ku kitundu nga bagamba mugombolole ennamba nti mulimu omuyivu omuprofesa ogu ng'abasigadde bonna nti school fees agwerawo mu P7 yakoma mu senior 12 senior 3 ekitegeeza gwe okakasa nti cabinet empya gye yaleese ejja kubanga ekola cabinet empya gye yaleese teri buyinza butava eri Katonda kati gye yasomye yeeyo awulira nti sifumativu naye asome ye febe gye neekolera kati naye akugamba nti ate sitinzeeko kuba babadde akola nabo nga bayivu they have not worked for the people. They have not worked for people. About the presidential advisors, bakyali bamwe tebabaddeko bukyamaani kusaasira full figure abo baaliwo for formality abo baali babalonze balina kye bataategeera abo baabalonda nga bw'onookola omukolo nga senyo nga sula ogenda kuwasa n'olonda olukiiko oluteekateeka embaga yo kakati embaga bwe yaggwa olukiiko ne lusigala nga lutawaanya ekyalo fe twateekateeka embaga kumbe embaga yaggwa dda ate no kati birala ebitambula fe abateesiteesi b'embaga ya sennyonga era fe tulina n'okusala omusango gw'ekibanja tebaabitegeera kakati baali ababateekawo omukulu ng'ayisaawo akalulu ke alina bakkakkanya endasitule y'abayimbi bwe bajja bavumaavuma abayimbi bannaabwe omukulu mpaka lwe yakukusiza omunyago gwe n'aguggusa bano baba balina badampinga baddeyo gye baava kati bakomewo batwetondere oli yali abakozesa bukozesa he used them and dumped them. Okay, kakati lockdown yazzeemu almost tubadde tusuubira nti kebitambuddeko obulungi abayimbi banava mu kiyungu gye babasibira mu kigalagi ate era bakawuka bekaddamu ne baddamu ne basiringira ddala almost tokkirizibwa kufuluma Kampala oba batokkirizibwa kufuluma Wakiso omukono covid mwetegese mutya covid nzikiriza nti kati waali mu kusooka luli teyali nga baali bamwogerako ate kati nze ndabanga gwe balina mu kupromotinga ndabanga gwe bataddemu ssente bamupromoting newankubadde waali si wakanya kyakubaawo waali naye engeri gye bamupromotingamu ate si bwali ekibuuzo kyange kigamba ndimera ku radio nga basoma ebirango tebakyasoma omusujja gwa segundi tebakyasoma typhoid ya segundi oba malaria tebakyasoma nti ono kansa yamusse tebakyasoma nti ono yafudde ekikutuko buli afa wa covid era kati nze ninze kuyabirawo nga buli abakisiidenti bafudde covid nze kye ninze kati nanti tebatera kwatuukiriza bulwadde bwasse muntu tebatera kwatuukiriza siriimu zonna endwadde endala ani yayogera nazo nti mulekeraawo okutta kati covid yekka yabatta endwadde endala sikyawula ekirango kigamba nti afudde musujja gwa nsiri afudde typhoid ono siriimu amusse tebakyaliyo covid yatta yekka nze kyenga siwakanyi ngamba covid waali naye endwadde endala lwaki tezikyatta lwaki buli afa aba afudde covid kyekibuuzo kyange tugendera ku nsonga endala tugenda mu lockdown batugaddewo twate tumanyi abayimbi tunayimbako nyimba tutandise n'okuzeerabira tukowo ng'oluyimba lwatandikirako nattalo nga tokyalujjukira kati olina kusooka ate kufuna kaseti wali oteekemu CD owulirizeemu olunaku lulamba oluyimba lukomewo mu bwongo kati ffe nga bagenzeemu ate bino ebyobukulembeze kati oba olowooza oli ku bizibu by'abantu eno ng'eri oluyimba bwe lusiimuuka mu mutwe n'olwekyo nze kyendowooza tetulina kyakukola tetulina kisumuluzo kiggulawo nakiggalawo akiina ali ogwo mwami Tibuhabulwa naye kyemugamba nti teyaliguddewo lodge nazirika nga zooperating naggalawo amasinzizo engeri yokka eyinza okutaasa eggwanga n'ensi yonna buno obulwadde bwa covid bwe bajjajjatta okuvaawo kuyita mu kusaba Katonda newankubadde ffe abakristu tukkiriza nti abasoma katekisimu Katonda ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna but wali era ekigamba nti abalibeera ababiri oba abasatu ne Katonda alibeera wakati waabwe okusinga okusoma ogw'omu ng'oli waka n'olwekyo mbadde nsaba obulwadde buno tubumanyire tubuyige buyinzi nga siriimu bwe twamumanyire siriimu assa abantu wano naye nga bamalaya bali ku kkubo bakola
nga n'abakulu bennyini abakutte emmundu nabo bagula okitegera bulungi kati ne covid tumumanyire nga siriimu twatuke tumanya nti nno olina okumanya nti nno olina okunywerera ku munno olina okumanya nti nno gwokwanya olina okugenda omukebeza olina okumanya nti gwokebeza yadde gwotakebeza olina okufuna obupiira kati ne wano wabeerewo ezo SOPs tuzimanye nti kino olina okukola tumanyire covid tulivinge naye dani emirimu gy'abantu okufa obwavu butta abantu kati lwaki omuntu omutaasa okufa covid nga atagenda kufa enjala abatafudde. Okay, nga tumaliriza wayogedde ku files zewasangamu okusinga noteeka nnyo essira ku ttaka kibba ttaka sinze ntadde nnyo essira wabula abacomplaining bebakutumya okubeera ayingira ogenda okulaba nga nsonga gyakolaki ebintu kati nga nguudo malwaliro mu kitundu kyo biri ku peji yakumeka kati mbudde buno era abantu njagala nsinzira mu office mbagambe nabagamba ne mukulayira kwange nti omwaka ogusooka gubeera kubanga tuli ku budget enkadde eyayita nga nze sinnabakola ki kujja ffe tetunnabakola budget eyaffe financial year tulina okukolera ki budget bagisomye obedde ya Uganda ffe olw'ekizibu kya covid-19 naffe twali tulina okutuula nga kansa ale naffe tukole budget eyaffe wano naffe tukola budget eyaffe eno government eno local government eri central government eno local government naffe kati naye tetusobola kutuula mbudde buno olwa covid-19 nti tubeera bangi nnyo nga tususse 20 omukulembeze ge yagamba singa tabadde covid mwezi ogujja tubadde tugenda kutuula ate naffe tukole budget eyaffe kwe tutandika tugambe nti nno okusinza ku sente eziva mu gavumenti budget eva eri nejjeeno ate gye tutematema ne sente zetusolooza mu bantu baffe b'emisolo bano ba licenses aba property tax biki zetusolooza ezo ate kwe tukolera budget ntugamba nti okusinzira ku zino ziri bwe tugattako zino tusobola nebyobulamu bitambuze zigende mu byobulamu zigende mu byemizannyo zigende mu bino naye budde buno tetundaba kutuula si bulaba abawuliza ba Lubogola Simba abawuliza ba Lubogola Simba TV eyo gigulawo dimbutonge tuleeteko n'ennyimba ennyimba mugera zireeta mugera zanyira ku channel sebo ku YouTube mwengazizanya kuba omukulembeze yabagamba you should embrace technology embrace technology naye he's also a musician yewe lwaki ye tava mu byokufuga naye najja asigala mu byokuyimba technology ate fe twamulumbye nawe mwamulumbye mu byobufuzi nedda entebe zonna yali zituddemu agaatule mu mwere ya president atule ne mu yero si wanu ennaku z'omwezi olwaliro ziri 11 wangamba omwezi ogusooka none ekiwayi kyange kakati omwezi ogusooka nga muwazeko mu office kati nze mpeza weeks 2 balayo weeks 2 endala yakuba mpezezza omwezi ojje kale tuyaza kale muganda wange oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV